Twanirize Ssaabasajja Kabaka n'engalo n'enduulu zisinga zonna. Twanirize nannyini nsi Magulu Nyondo. Ssaabasajja Kabaka atuuse. Nsaba ennyimba z'eggwanga, ekitiibwa kya Buganda Bendei. Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II Magulu Nyondo awo ng'ayingira enkuuka. Bannange mujjukire omwaka oguwedde, enkuuka y'omwaka oguwedde, Ssaabasajja teyasobola ebintu bingi enewe ebyaliwo teyasobola kubaawo mu nkuuka eyo, era n'aba artists bangi nnyo abatasobola kubaawo be baalanga, era awo nga mwe muli n'omukulu ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baali batugambye ajja kubeerawo, teyasobola kubaawo, nammwe mubimanyi. Naye nga olwaleero Mukama mulungi nti Ssaabasajja alabika bulungi. Bannange yanekaanise, njogere kindeke ki ekikulu tunyumirwe olunaku. Ate era olumaze n'aba nga alina okuwa obubaka obukomenkereza omwaka. Tubagaliza omwaka omujja ogw'emirembe n'obulungi. Katonda abakume.
mubaka wa Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri mu nkuuka era nga essaawa ya kakati ekyagendera ddala mu maaso naye nga abantu bataddeko performance naye nga mu byonna kye tutasobola kubanga tubuusa amaaso obucupa buvuddeyo munnange bebe abantu bamukasukidde obucupa weewaawo tebubadde bungi nnyo naye ekyo tekigaana okugamba nti mu butuufu bakasusa obucupa. Big size ate munnange omwana mulenzi Manisulu Semanda abasinga obungi gwe tumanyi King Saha olutuuse n'akyankalanya stage nga bw'omumanyi abantu bakubye enduulu bibi. Muwalawe nabo munnange ne bayingirawo ne bacamula ku bantu nga bw'obimanyi Amoti nga bw'alifane ne kawalake Koko Must Shine nabo ne bayingirawo okubanga bacamula abadigize. Kugenda kwa competition Koko versus Amoti tulabani asinga amazina nenda kulagako Samula leso
kuba kikawala ka Monti. Obadde oleeta kawala ka Monti. Kati kigere twagala kulwawo ensonga nga byonna bigenda mu maaso ng'abantu beeyongera okunyumirwa ng'omuziki gugenda mu maaso. Buli kimu tukirabye Kasabasajja aguddewo enkuuka mu butongole. Munnange zi security alerts zo zeeyongedde ate okuba nga ziyiika era nga essaawa ya kakati wenjogerera bavuddeyo kubanga wawabula bafuutu soja kubeera abeegendereza mbu kubanga nti mu nkuuka muno basuubiramu okubaamu ebintu naddala ebiyinza okutaataaganya enteekateeka z'okubanga bajjako omukulembeze w'eggwanga. Bino mbu state ng'eyita mu ba agents baayo. Okay, tambuza vidiyo eno etuuke ku munnankyukakyuka yenna naddala abali ku ground wano abawangalira e Uganda, abawagizi ba National Unity Platform oba abawagizi ba People Power oba bannayuganda abali mu lutalo lw'okulaba ng'eggwanga Uganda lifuna obukulembeze obutuufu. Mumpulirize bulungi, tufunye ku intel ate ng'eri well confirmed bulungi nnyo nti mu nkuuka olwaleero nga 31 nga bannayuganda muyingira omwaka 2025. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo enkuuka wano y'amaanyi kyekivuga ekisinga mu ggwanga Uganda okuŋŋaanya bannayuganda ab'enjawulo. In fact Ssaabasajja Kabaka abaatuyingiza omwaka omujja. So kekiri nti nkuuka ekuŋŋaanya abantu bangi nnyo ate nga mukimanyi omwaka gwe tuyingiramu 2025 tuyingira omwaka gw'ebyobufuzi ebyakaasa mmeeme. Mutuwulirize bulungi, tufunye ku intel ti state ng'eyita mu bakozi baayo omuli abategesi b'ebivu n'eyategese ye kennyini n'abayimbi omuli Bebekol n'ekibenzi ky'ebiri ky'ebikoola. Bano bateeseteese okukola effujju mu nkuuka munda naye ng'ekigendererwa kusiiga kifaananyi ky'effujju eryo erikoleddwa mu nkuuka likoleddwa bavubuka ba People Power, bavubuka ba NUP be bakoze effujjo mu nkuuka. Era lino effujjo gigendereddwa okuteekawo ensasagge mu nkuuka sinakindi n'okugistopingira ddala. Naye okuvunaanibwa kwonna oba okunenyezebwa kugende eri abaana ba NUP, eri abavubuka ba People Power. Eno script ezzeekolebwa. Just recently ekirenzi ky'ebikoola kino kyavaayo ne kikola effujjo ku kitebe kya NUP. Ekyo kyonna kabonero kagezaako kusika abawagizi ba NUP abawagizi ba People Power tukonfrontinge n'akabinja kano akatono tukkakanya batusse ku level y'emu nti tuli kabinja, tuli ku level y'emu n'akabinja kano. Kakati obusungu tulina bungi era tulowooza nti kyavudde mu bbanga ekirenzi kino kireeta mu nkuuka. However much history y'enkuuka nga bwefaanana mubadde mugiraba. Ekyo kyonna baakikoze baagala kusikiriza kukusika okikoleko effujjo lino. Ngamba ntya ekirenzi kino ne Bebekulu mubaleke balinnye ku stage bulungi bayimbe batambule bagende nga temubakasukidde yadde akacupa yadde temukoze effujjo kyokka temubeere vigilanti nnyo eri abo abagenda okujja okwagala okukola effujjo nga batwerimbiseemu. Ndowooza ntegerekese bulungi. Gwe wenna atasobola kugumiikiriza mbeera eno osobola osigala ewaka. Naye mugende mu nkuuka nga mutegedde omuzannyo bwe guli. Effujjo ligenda kukolebwa nga likolebwa ku bayimbi abo babiri be tubagambye naye nga baagala kwekwasa bavubuka bankyukakyuka ba NUP. Ffe situli bafujjo, nkiddamu tetuli bafujjo. Nowojja n'otukyokoleza tetuli bafujjo, tuli bantu ba mirembe. Ndowooza ntegerekese bulungi. Happy New Year 2025. Mukama abatukuumire era abasobozesa okumalako omwaka guno tuyingire omwaka ogw'okulwana
2025. Ono kyongerezaako ku bubaka omukulu Fred Kajubirumbuye bw'ayisizaawo yabadde yawadde dda security alerts ez'enkuuka zino katusuubire nti oba oliawo bajja bitwala serious ne balimu kubanga oba oliawo ate obuzibu bulimu kutuukawo. Na byonna nga bigenda mu maaso ate musajja mukulu MC Cuts naye ng'amanya g'amatuufu Edwin Katamba ate yagutandikidde mu giya ng'agamba nti omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu Bobi Wine mbu yeewumuzeeko mbu yali mu paalamenti emyaka gye yamala mu paalamenti mbu yakolayo ki eba music industry yaboogererayo ki mbu lwaki kati essaawa ya kakati ate avaayo okuba ng'alumba abantu. Weewe si bigambo byange biibino nno kandukuwe. Bobi obulemi nga ffe mwendo ngo tugitunze naye gwasooka otutunda. Bwayingira paalamenti tewatuyamba wali ku bibyo kati ate gwafuna akasuwa akalala akaleeta ssente ffe n'otuleka eno gavumenti etandika otulabiriza netandika otuteekako obuntuntu balansi otuyingiramu ate gwali comfortable. Kamiri bwe yajja okusaba kaadi ayingire eyo kuba mwali mwazirunda mwali babiri naye ate n'omukuba ekikono. Ndowooza bino biva ku spirit y'omukulembeze ow'ekibiina kya NUP olunaku olwa yesterday yayogeddeko eri eggwanga n'akoona ku kintu ky'abayimbi kino we twalaba gyevuddeko aneeno omukulu General Salim Saleh ono nga yakulira ebya wealth creation we yavaayo n'ademandinga n'agamba nti abadde kale we yavaayo n'alangirira nti takyayagala abayimbi okubanga bakola ki ate bagenda eggulu nti batataaganya nnyo emirimu gye ne balinnyirira emirimu emirala gye yandibadde akola buli kaseera n'abeera mu bayimbi. Era nno twategeddeko mbu waliwo n'abayimbi abamu abakwatiddwa nga bakwatibwa ku kiragiro kya mukulu Salim Saleh. Awo nno n'abagamba nti balemererwa okubanga bakola ki beerwanako ate ne babanga balindirira bu handouts. Kino nno kyekyanyiza MC Cuts n'amulangira nti gwe tuleke gavumenti ekole ki ebyetulabira kubanga gwe essaawa ya kakati watuvaamu okola bibyo. First of all wali mu paalamenti tolina kyewakolayo nti okiikirira omuyimbi oba obeeko kyomwogerera nedda. Ekyokulala nti gwe watuvaamu kati olina awantu awalala woofuna ssente nga omukulu akulembedde ebyopposition mu ggwanga Uganda. Nti ekyokusatu omukulu Chameleon nti yali ayagala okwesimbawo najja mumuwe kaadi ne mukuba ekikono ne mumusindiikiriza nti kati kikyo tuveeko tuleke buli omu akole ebibye kola ebibyo obeera mu comfort zone yo naffe tuleke tubeere mu comfort zone zaffe tuleke tukole ebyaffe ne gavumenti. Naye munnange bamuwadde ebibi abaana obamanyi basabudde ono left right center ne bamulangira ki kye batamuvumye. Naye ekintu kimu kyemanyi ku Cuts agamba nti terina kyosobola muvuma kisobola munyiiza nti byonna baabimuvuma ddala. Titolina kyosobola omugamba ne kimumenya omutima mbu bye byonna baabimugamba dda era yamenyekamenyeka dda omutima n'aguyunga kati talina kimuluma. Tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go tukyalina mangi nnyo nnyini ddala era nno tukyali mu nkuuka era tujja kuba nga tweyongerayo kuleetera biki ebigenda mu maaso mu nkuuka. Baani bwe bakubye obucupa baani ebigaanyi byonna waneeno buterevu nja kubanga ngakuwa mu bujjuvu bwagwo gwe tuula butuzikalira nywera mbenga ndukuwa ninga nja kutuukiriza tube nga tukwerekereza tujja kuba nga tukoma mu masana amawulire mangi nnyo tovaawo.